Abayizi bakubiriziddwa okubaliriranga ssente z'abazadde baabwe nga bakola ebyo ebiba bibatutte ku ssomero. Bino byogeddwa Reverend Father Mark Dagan Mulyanti owa Jinja Diocese mu parish eyeyiganga bw'abadde akulembedde mu misa ey'okwebaza ku ssomero lya Seeta High Embalala Mukono. Oluvannyuma lw'okuyitira waggulu mbigezo ya siniya ey'okuna ey'omukaaga ku ssomero lya Seeta High Embalala bategese misa ey'okwebaza Omukama olw'okubatuusa ku buwanguzi. Batuuza abayizi 241 mu siniya ey'okuna kuba n'abayizi 225 bayitira mu ddala erisooka ate abalala mu lyokubiri ate mu siniya ey'okusatu batuuza abayizi 256 nga bonna bayitira waggulu ddala era nga bafuna obubonero 2 baali abayizi 5 nga baali bakola musomo ga saayansi. Sekulembeddwa mu Reverend Father Mark Dagan Mulyanti okuva eyiganga nga alambuludde amakulu ga misa ez'okwebaza era ng'asinziddewo n'asaba abayizi okuwanga ssente z'abazadde baabwe ekitiibwa kubabeerekereza bingi okusobola okubaweerera. Twebaza Omukama tibakandetsi baffe aba Seeta High Embalala campus ne Seeta schools zonna bakolera ddala bulungi nnyo era olwaleero tubadde wano okujja okwebaza Omukama. Mirundi mingi tusaba Omukama n'atuwa nane twelabira okwebaza. Mu misa eno abayizi n'abasomesa baloneddwa omusomba ebirabo. Omukulu w'essomero lino Boniface Bukalu yeebazizza abazadde abasomesa wamu n'abayizi olw'okubeera ng'obumu nti emu ku mpagi ebayamba okuyitira waggulu. Olwaleero nga bwe mulabye nti abazadde abaana abaatula ebibuuzo omwaka oguwedde abaatula esiniya ey'omukaaga bagenda ku yunivasite n'abaana baffe aba siniya ey'okuna abaatula kati abali mu siniya ey'okutaano ffenna tubadde wamu. Ssentebe w'akakiiko k'abazadde mu ssomero lino ab'omwaka ogwa 2022 Patrick Ngolobe yeebazizza Katonda sako n'abasomesa olw'omulimu omulungi gwe bakola okulaba ng'abaana baabwe bayita ebigezo era bw'atyo n'akuutira abaana okulembeza Katonda mu buli kye bakola. Kakati abaana baffe abagenda mu colleges ne university abamu bagenze UK, abamu bagenze America, abamu bagenze India. Kyembasaba okukuuma erinnya lya Seeta High School empisa n'obuntu bulamu. To be faithful and to always remember to put God first. That's what has made you to be successful. Hard work pays. Father Mulyanti abadde ayambibwako akulira eddiini y'Obukatuliki mu masomero ga Seeta Reverend Father Peter Ntege. Sophie Nalukenge yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Nabino ngataliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omu madiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindeketi. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, plot 1427. Oguggwa teguba mukka. Zizi n'ensonga ezasinzirwako abakazi e Busoga okuvuga eggaali wadde mu Buganda kyaziranga.